ddala nseno ki gye tuli okuwangaaliramu. Njagala kubuuza ebigambo bino. Bw'alikeera ku makya n'abafiirako, ensi muligigamba ki nga Ssegirinya bwe yabafaako? Bino byonna bye mukola muteeka okukimanya nti wagenda kutuukawo olunaku time ti ng'obuyinza temubuyina. Obuyinza bwe muliba nga temubuyina, emitima gyaffe mugitaddeko ekko. Musibye mukya mwenna abatulaba, nze Jonas Ssentongo mmaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files. Go ne yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Weewaawo olunaku olwaleero tubaleetedde ensonga ez'enjawulo ze tugenda okubanga ate tukubaganyamuko ku birowoozo. Tetuli na mulala okuggyako speaker mu bendobendo ly'e Nakawa owa Nuupu. Olunaku olwaleero tulina ensonga ez'enjawulo ze tugenda okubanga ate tuteeseganyazanyamuko. Muno nno mwe muli UPDF Amendment Act nga nneeno yaleeteddwa mu Parliament okubanga ate eteekebwako omukono. Ebintu bingi eby'enjawulo ebiri mu eno Amendment Act mwe muli okubanga ate abantu ba bulijjo batwalibwa mu kkooti eza military, mwe muli okubanga ate mulimu ne services ne structure ezijja okubanga ate ziteekebwawo Special Forces Command. Ensonga zino tugenda kuba ate tuzikubamu kotooki ate tulabe. So nno n'ensonga endala y'ey'okubanga ate Futu Soldier Eddie Mutwe yatwalibwa mu kkooti. Emabegako awo yasooka n'abeera ng'ate awambibwa, ate mu kaseera kano ali mu kkooti e Masaka egezaako okubanga ate bawulira okuwulirwa kwe. Siri na mulala okuggyako omukulu Kanso Muwonge Vianney. Kababuuzeeko ate tweyongereyo n'ekyo ekituleese olunaku olwaleero. Neyanza nnyo neyanzeege. Ekisookera ddala amannya nze Muyogwa Gwanga Muwonge Vianney. Ndi musanyufu nate era okulabikako ku YouTube eno. Njagala okwebaza muganda wange Jona nange olw'okumpa omwagaanya okubaako kye nnyinza okwongera ku ttaffaali ku ggwanga lino eno. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abo bonna ababeerako ku mukutu, abeekuumirako, naddala baganda baffe abali ebweru. Twebaza feedback gye mutuweereza era tusuubira nti buli kimu kijja kubeera bulungi. Njagala okutwala omukisa guno okusabira abo abafiiriddwako abaabwe nabo tweyongera okubasaasira. Era ntwala omukisa guno okusanyukirako abo abatuuse mu birungi. Omanyi Jona, ensi eno yeewuunyisa. Muba mugenda kuziika nga waliwo abagenda mu bbinu, nga waliwo abagenda mu pate, waliwo abagraduating, nga waliwo abagraduatinga, nga waliwo abeefumbiddwa. So ye yensi gye tuwangaalira. Kale ssebo, olunaku olwaleero tusanyuse nnyo naffe okubanga ate tukuzza abantu banyumirwa nnyo okuteesaako okw'omulundi guli. Kwe kusalawo olunaku olwaleero tukomyewo tubeeko n'ensonga ezimu zetukubamuko ku tooki ezigenda ddala mu maaso mu ggwanga lyaffe. Olunaku olwaleero katusooke n'ensonga ey'okukwatibwa kwa Eddie Mutwe. Ensonga zino za trendingako ku TikTok oluvannyuma lw'okubanga Eddie Mutwe yawambibwa mu kaseera kano ali mu kkooti e Masaka, ali mu trial. Ensonga eno okutandikira ddala, Eddie Mutwe nsonga ki eyamukwasa era nsonga ki egenda ddala maaso n'okubanga ate awozesebwa mu kkooti? Ekisookera ddala njagala okusaasira ab'enju ya Eddie Mutwe n'okwongera okusaasira pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Olw'okubanga omu ku security ye ng'essaawa zino avundira mu kkomera mu mbeera ez'ekijegajega. Eddie Mutwe kinajjukirwa nti yaggyibwa mukono, baali bagenze ku akiika. Akiika eyo bodyguard wa pulezidenti omulala ayitibwa Isima we wafaawo Mutungo yali akuza akiika. Bw'akuza akiika nga bw'omanyi bakomuredi bonna ne bagenda. Bagenda bajagulize wamu. Bwe bagenda emukono, kumbe abasirikale bajja babagoberera bo mu butamanya.
eventually bwe baali nga n'emikolo ginaatera okuggwa basanyuseemu bafunyemu apemuudo Eddie Mutwe n'akwatibwa ab'ebyokwerinda n'abuzibwawo ennaku ezasookera zaali 4 n'agezebwako okunoonyezebwako naye nga tafunibwa eventually CDF Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'ategeeza nti ye yali amuyina n'alaga ebifaananyi bye ng'ali bwereere n'alaga ebifaananyi bye nga amusazeeko ebirevu byonna n'abatuuliriza ebigenda mu maaso bino biteekwa okutweraliikiriza okubanga eddembe eryayogerwako mu ssemateeka nga gavumenti etusuubiza okutukuuma n'ebyaffe ng'essaawa zino abo be twakwasa obuyinza otukulembera n'okutulambika enkola gye tulina okukolamu emirimu nga be batuliisa akakanja byonna njagala weeteeke mu mikono gy'Eddie Mutwe olowooze muli eri mu mutima ogambe abaana b'Eddie Mutwe bino byonna babiraba batya mwabali eyo bwe muddayo ewammwe nga mumaze okuva ku mirimu gyammwe muddayo nga mulina abasirikale ababakulembera ababavuga ababakola kini muddayo bwe musanga mujjukire malayika zammwe ze muleka ewaka mujjukire naffe bavyane tuyina abaana mujjukire naffe bavyane nti tuyina abazadde nawulidde ennaku nga ndaba maama wa Eddie Mutwe akaaba ku lw'omwana we ne mpulira ennaku nga ndaba omwana wa Eddie Mutwe nga ali mu mbeera era batu kubanga nze bwe nzirayo ewange jjonna n'abatuuliriza abaana bange bandaba ng'omuzira era bwe ntonnyolokose ezziga bwe nti omwana wange aga kiki ekibadde ku taata abadde ki ensigo zino ze muli okusiga mu baana baneeno mugenda kukeera ku macyanga emitima gy'abaana bano mumaze okugyonoona nga mumaze okugiteekamu embeera gy'oyinza okugamba ey'amasitaani omusajja omukulu ne mutuusa okumukaabya amaziga naye ng'obulwadde agamba obulwadde bumuluma ali mumusibye mu makomera mumuwa wipeyinikiira ebikolwa bino mubijjukire nti tuyina bamaama jona nze omwaka oguwedde bwe bankwata maama wange teyeebaka maama wange teyeebaka yasula akaaba bukaabi ku kibaŋŋamba omwana wange yasula agugumuka bugugumusi ng'ayita taata dadi naye nga siriimu bwe mubanga mulina bye mutukolako mujjukire nti naffe tuyina emitima kyannaku nnyo okubanga tuli mu mbeera ne tutuuka okuleeta emisango ne muleeta emisango emijweteke nga mutuleetako nookera ku makya n'ogamba nti Eddie Mutwe yabba jaketi n'omukwata n'omutwala n'omusalako byonna by'omusazeeko n'omutulugunya ebintu ebimu bye tujja tuwulira bakadde baffe be batugamba nti ebyo ebyaliwo mu mirembe gya Amini nookera ku makya omwana wa bendi n'omuteekako kitawolo n'omuyira amazzi n'omukuba nookera ku makya n'ogaana okugamba nti gwokedde oyagala kumusomesa Lunyankole jonna muteeka okweraliikirira n'okumanya nti bino ebikola bye mulaba olwaleero kyannaku okuba nti bwe tuba twogera ku Eddie Mutwe jonna okimanyi olunaku lwe bakwata Eddie Mutwe bakwatirako n'abaana bala 2 yali yekka paka essaawa zino eno newankubadde abala tebaboogerako tebalabikanga jonna tulina okutya nti ffe bwe twagenda mu kaluka 2021 omwaka gwa 2020 ebugoloobi epaka kati Nalumuso takomangawo essaawa zino Lukwago Martin takomangawo abaana be tebamanyi nti obanga boolaba nti bakera ku makya ne bamuziika wano nti baligendawo ne bamuziikuulawo bwe mututuusa mu eyo embeera mujjukire abaana baffe bali bagamba ki taata waabwe yabuzibwawo atya bino ebintu twabiwulira buwulizi naye kati bikaminze reality maama Segirinya yali mu kooti n'akaaba ng'akaabira omwana we ne tufiirwa Segirinya n'afa naye ng'ekyokukola waaliwo ekyali kiriwo amateeka gali kiriya
oluvannyuma lwa Eddie Mutwe okutulugunyizibwa ekitongole eky'amakomera kyali tekisobola kumukkiriza. Ddala okkiriza otya omuntu etasobola na kweyimiriza? Ddala okkiriza otya omuntu gw'olaba nga mulwadde n'omukkiriza? Abalamuzi mukyalina emitima. Bakuleetedde omusajja mulwadde muyi. Atuuse n'okukaba omusajja akankana bukankanyi. Lwaki tofuna kisa? Lwaki tukola bino eno? Mutubuulire ebyo byonna bye tukola. Mbaleka nkubuulire. Nze Viana okusalawo ne nga nti mpagira Kyagula tegubangako musango. Kubanga mu ssemateeka ekitabo kye baatuwa baatukiriziganya nti buli muntu waddembe okuwagira kyawagira. Naye bwe tutuuka mu mbeera nga abaana b'abendi mubabuzaawo olw'okuba nti balina sayidi gye bawagira, ne tukera ku makya ng'omuntu Museveni mu mwaka gwa 1993 bwe yali mu nsiko yabuuza nti naye ng'omuntu abulawo atya? Ssebo jjajja twagala okubuuza ffe bazzukulu b'otazukuzaako nga tukubuuza kati ku mulembe gwo guno abantu babulawo batya? Naye oyo abuzaawo gw'olina buyinza ki? Jona bino ebintu ebimu bitukaabya amaziga n'ebitwemalizaamu bwereere. Ffenna tugenda kufa olunaku olw'enkya naye nga lwaki otulugunya omwana w'abendi? Abaana gwe weebuuza Jona we tuli waneeno. Abaana b'Eddie Mutwe jjo baalidde. Abaana bagenda kuddamu kusoma, weebuuze bagenda kusoma. Nabo bana bafunye omusomozi nga waliwo agenda okubateerayo. Banaatuula mu kiraasi, omusomesa n'atuula ne bawuliriza ebigambo ebyo. Ne bawuliriza nga bajjukira nti taata waabwe baamutulugunya. Ne mutuuka okukuba, ne mutukuba ebifaananyi nga n'okuba ebifaananyi n'okuba obwereere bw'omuntu. Kyannaku nnyo kitweraliikiriza. Ebikolwa bino eby'okututeekamu okutya bigenda mu maaso ng'abaana b'abendi babulizaawo mweno embeera. Naye byonna nga bikolebwa. Njagala tujjukire bannaffe abafiiridde mweno embeera ey'ekijegajega. Gwakola, njagala nkugambe muganda wange. Mahatma Gandhi yagamba nti gwe buli ky'ogenda okukola kikola okusalawo ng'otunuulira oyo atalina buyinza. Naye bwe tutunuulira essaawa zino eno ne tukeera ku makya. Jona ne bakubira essimu mukyala wange naga nti Vianney gw'omanyi ne mukubulawo yabuzeewo. Ddala nseeno ki gye tuli okuwangaaliramu? Abantu ne babeera nga balwadde ne bafuna nga kubanga njagala nkugambe nti n'omubbi gwe bakwata olunaku olwaleero nga badde ayingira bbanka bw'atuusibwa eruzira ateekebwa okujjanjaba. Naye abaana babe ne mubabeeza mu makomera temubajjanjaba. Njagala kubuuza ebigambo bino. Bw'alikeera ku makya n'abafiirako, ensi muli gigamba ki nga Ssegirinya bwe yabafaako? Ebintu bino tetubyogerako nti tubeera mu lusaago kubanga tulabye abantu bangi ababifiiriddemu. Ssegirinya yatuuka n'okugyayo ebigere bye alaga omulamuzi nti ebigere byali bivunze. Ssegirinya n'atuuka okufa. Gavumenti n'etulaga nti eyagala kuteekinga ova kuziika kwe. Bulogo ki obusinga buneeno? Bulogo ki obusinga ng'omaze okutta omuntu n'okeera ku makya nti opangisiza butenti busimanyanga oleese essanduuke? Bino byonna bye mukola muteeka okukimanya nti wagenda kutuukawo olunaku time ti ng'obuyinza temubuyina. Obuyinza bwe mulibanga temubuyina, emitima gyaffe mugitaddeko ekko. Kubanga ebikolwa bino ebitutuuseeko abasajja abakulu ne mutuuka okutukaabya, ne mukaabya bamaama baffe, ne mukaabya bamaama baffe, ne mukaabya ne bakyala baffe n'abaana. Embeera eyo eteekwa Jona n'abatuwuliriza twetaaga okusabira eggwanga lineeno. Kubanga olwaleero Eddie Mutwe enkya Jona ate enkya Jona oluddako Vianney. Kitegeeza nti tulina eddimwa ey'okulaba nga tuteekawo olutalo olw'okulaba nga tuteekawo emmeeza ey'obwenkanya. Ffenna ko tusobola okuyimirira irrespective oba omuntu akkiririza mu ki.
omuntu omulala oba akkiririza mu ki oba akkiriza mu byobufuzi ebirala ffenna nga tusobola okubeera mu mbeera ate eyeeyagaza. So njagala kutwala omukisa guno. Eddie Mutwe yaggiddwayo e Masaka. Yaggiddwayo e Masaka n'aleetebwa e Luzira. Okay. Tusaba omulamuzi omusango gye bagusindise mu High Court bw'ajja ku mention tusaba mukulu waffe oyo Omute afune obujjanjabi tuleme kumufiirwa nga bwe tuzze tufiirwa abalala. Tusaba generali yatugamba nti ayina Eddie Mutwe nga kituufu amuyina. Tusaba bw'oba nga wamuyigiriza Olunyankole yakwatibwa n'abantu abalala babiri. Sebo taata tukubuuza abalala Olunyankole tebannaluyiga bo bate. Sebo tukubuuza abalala baggibwako Mintwe tebakyasobola kwogera. Tusaba n'abalala batuweebwe. Tusaba ne Nuwa Mutwe oluvannyuma nga wayiseewo ennaku nnya Nuwa Mutwe yayogera ebigambo byendi okwogera olunaku olwaleero. Yes, sir. Nuwa Mutwe ne yakwatibwa nga kwogera ku nsonga z'Eddie Mutwe. Paka olunaku olw'ejjo lwe twazudde nti amagye gamuvuze ne gamutwala ku poliisi emu Nateete ne gagaana balooya be okumulaba ne gagaana balooya b'ekibiina okumulaba. Paka essaawa zino tuli mu mbu nti yazze naye tetumanyi lwaki tutuuka ku kino. Njagala kubuuza pulezidenti w'eggwanga akulembera eggwanga bino ebigenda mu maaso obiraba? Osoma ku mawulire n'olaba ebigenda mu maaso. Owuliriza ku TV zaffe nga UBC ne Sita n'olaba ebigenda mu maaso. Olaba ku mawulire n'osoma ku ggulu erya New Vision n'olaba ebigenda mu maaso. Sebo taata woba tobiraba nsaboddemu obirabe. Olaba abantu b'okulembera embonaabona gye bali okubonaabona. Kakati wano omuntu atulaba yandiyagadde okuba nga atamanya ebigambo Eddie Mutwe byagendera ddala maaso n'okuba nga ate ayogera during a court session. Ayabadde asaba omulamuzi asobole okuba nga ate aggyibwako emikono gino. Kitwagala okumanya ekituufu. Emikono gino ayagala kuba nga agijjako lwa nsonga nti avunaanibwa omusango gw'okuba nti yabba jaketi oba mu kaseera kano ali mu bulumi tasobola kuba nga awanirira mikono gye gy'alina mu kiseera kino. Ekituufu kiri nti bw'otunuulira ekifaananyi kya Eddie Mutwe okiraba nga empingu zino bazinyweza nnyo ate ne baziremezaako ebbanga ne zimusalira ddala ku ggumba ku musuwa guno ogutwala omusaayi. Bwe batuuka awo essaawa zino n'enkankana gye yakankanyeemu alimu essaawa zino obulwadde. Yabadde alaajana ng'agambwa ekitiibwa omulamuzi kkiriza nte ngende nfuna obujjanjabi obusinga. Ennaku zonna ze mmaze buli lunaku bampa painkiller empeke 12. Yes, sir. N'amutegeeza obulamu bwange buli kiseera bugenda mu maaso n'okukendeera. Kubanga jona n'abatuuliriza nze Viana obulamu bwange nze abumanyi. Manyi waliwo wentuka ne nga nti ŋŋenda. Yalaajanye ng'agamba ŋŋenda. Ng'alaajanira oyo eyasoma okulamula. Eyasoma okwawula ekirungi ku kibi. Oyo eyasoma okwawula ababi ku balungi. Oyo eyasoma okutuula ku mmeeza y'obwenkanya okugaba obwenkanya. Naye mu byonna byonna bye yakoze teyamuwadde bwenkanya. Kubanga y'omulamuzi y'omu mu mbeera ennyini nga baakamuleeta ye mulamuzi y'omu eyamusindika e Masaka. Yabadde mu byonna asaba nti kifo ky'okuntwala mu kkomera njagala muntwale mu ddwaliro nfune obujjanjabi nneme kulekawo baana bange abakyali abato. Ku nsonga eyo yennyini lwaki Eddie Mutwe agenda mu kugezesebwa ate mu kkooti ey'e Masaka? Ekisookera ddala state ekozesa abo abaali bakolagananga ne National Unity Platform. Okuziika okwo naliko waliwo okuziika okwali e Masaka. Waliwo confrontation between abawagizi ba president wange Kyagulanyi n'abo ba Bedi Bwanika. Ne wabeerawo ka fracas akatini. Bannamawulire abamu ne bagaa nti baakubibwa. Emisango egyo ne gitwalibwa era gya mwaka guwedde. Bwe gitwalibwa mu kkooti ebbanga eryo lyonna kkooti ega nti ebadde enoonyereza. Bwe tutuuse
bwe tutuuka basooka ne bakwata abakuumi ba pulezidenti basatu okwakwatibwa mukwano gwange Gaddafi, okwakwatibwa mukwano gwange Simaati ne Akireewo ne bakwatibwa kweza ensonga. Ensonga ezo bwe ziranda bannamawulire akulira bannamawulire Masaka Farish Magembe n'avaayo n'aga nti oluvannyuma nga bano bamaze okubateekako aggravated robbery bannamawulire ne bavaayo ne baga nti ffe si gye emisango gye twakola ki gye twawaaba kati gye emisango gye gimu essaawa zino eno egiteereddwa ku Edi Mutwe gibateereddwako nga basinzira ku ndowooza y'ebyobufuzi byabwe kubanga liyale tosobola kusiba Vianney ng'omusibira jaketi ne bwe mbanga Vianney waliwo jaketi eyabula ensonga za LC nsonga ntini nnyo ezisobola n'Edi Mutwe ng'omuntu nga talina muntu yenna gwakubidde essimu nanga nti eyo jampa mmaze okugisasula naye because nti gino misango gya byabufuzi gino misango gya kuteekamu bantu kutya okusobolesa nga tebakyasobola kuga nti mpagira gundi n'okuteeka mu pulezidenti waffe omulungi okumuteekamu okutya bye bikola bino byolaba ebikolebwa era bangi abagenda mu maaso n'okuba nga bakyakwatibwa. Kati Edi Mutwe ye akomawo ddi okuba nga ate alabika mu kkooti enkulu? Ekisookera ddala zijja kuba oluvannyuma lwa wiikisi 2 olw'ensonga gye bamusindisa eruzira omusango ne bagusindika mu High Court. Kati bannamateeka be bajja kugenda bafuna ekiwandiiko nga bwe bamaze okusindika mu High Court, then High Court ejja kumuwa olunaku olutasukka wiikisi 2 okuva olunaku olw'ejjo nayo ajje afunireyo mention. Naye ku ekyo kyensabye nti tusaba omulamuzi wa High Court abeere wa kisa aleme kubeera ng'eyabadde e Masaka bw'akomezebwawo ng'ali mu mbeera mbi kifo ky'okumutwala bw'obanga omulwadde ava wano tetusobola kutwala mulwadde mu kkomera tunoonya ddwaliro liri kumpi n'agenda n'ajjanjabibwa y'embeera gye tujja okusaba omulamuzi wa High Court omusango bwe guliba nga gutuuse ku mmeeza ye. Kino kiwa reflection ki eri mu kalulu ke tugenda okuba nga ate tuyingiramu essaawa yonna? Ekisookera ddala kiraga violence ky'oyinza okuyita obumenyi bw'amateeka ky'oyinza okuyita state okulaga kulyanyi kubanga bw'olaba essaawa zino we twogerera ng'abakuumi ba pulezidenti bonna bamaze okubakwata n'olaba abantu abatandise okuwambibwa. Waliwo munywanyi wange omu agenda okwesimba e Masaka gy'aviira yakwatiddwa. Waliwo mukwano gwange omulala Nabbosa gwe nakwatibwa naye luli eri naye essaawa zino eno naye yakwatiddwa yazzeemu n'akwatibwa. Ebikolwa bino eno bikulaga nti mu maaso gye tugenda tewagenda kubeerawo bwenkanya kubanga amateeka gagamba bw'okizuula Jona ng'alina omusango Jona musamoninge ajje asomerwe emisango gye gimuvunaana ne bannamateeka be bategere nti gundi akwatiddwa. Naye enkola eno eya panda gaali eyazzeemu tuteekwa ffenna okugivumirira nga tukozesa buli omu omukisa gwafuna ogw'enjawulo. Kale eyo nga tuvuddeyo njagala ate tugende ku UPDF Amendment Act teeka eryagala okuba nga ate lisayiningibwa mu paalamenti. Ebimu bye nawuliddeko tikisuubirwa okuba nga ate President Museveni essaawa yonna etteeka lino eno alissa mu nkola. Nagendera ddala maaso n'okuba nga ate nsoma ku ebyo eby'enjawulo ebisuubirwa okuba nga ate biteekebwa mu tteeka lino erya UPDF Amendment Act nga nomwe muli trial of civilians in military courts abantu ba bulijjo okuba nga batwalibwa mu kooti z'amagye, expanded jurisdiction mwe muli new services and structures, healthcare and welfare, Supreme Court ruling, opposition concerns, party positions. Weewaawo etteeka lino lyagenda eddala maaso n'okuba nga ate olunaku olw'eggulo tusuubira okuba nga ate liteekebwa mu nkola. Ensonga eno ogyogerako ki? Neeyanziza Jona olunaku lumu enfudu yali etambula tortoise
Tortoise ye kovu. Tortoise yenfudu. Kovu is a snail. Enfudu yali etambula n'esanga enjovu n'erinnya ku kovu n'erinnya ku nfudu. Abamanyi enfudu ebeera ne adishell waggulu ne bwo ebeera ne kibanga kisaanikira naye nga kikaluba. Oluvannyuma lw'enjovu okulinnya ku nfudu, enfudu teyafa. Enjovu ne yeewuunya nnyo n'egamba nti lwaki enfudu eno gye nninnyeko? Enfudu n'egamba enjovu nti njagala okutegeeza bino. Amaanyi g'oyina nange ge nnina amaanyi gatwenkanankana. Enjovu n'erowooza nti byali byakusaaga. Enfudu n'egamba nti tukeere ku makya tusikaŋŋanemuko ku miguwa tulabe oba onaasobola okunsika. Yali bwaddaaki enjovu n'ekeera. Enfudu bw'ekeera yakeera ku lubalama. Waliwo ekisolo kye bayita envubu. Envubu buli ku makya efuluma n'eyota ku musana n'emala n'eddayo mu mazzi. Esanga enfudu egigamba nti naye mbadde njagala twesikesikemu twerage ku maanyi. Envubu n'egamba nti leka naawe enfudu nkusika busisi bwe nti. Eventually n'ekkiriza. Enfudu n'ekwata omuguwa. Ogumu n'egukasuka ewaali enjovu. N'ekwata omuguwa n'eguwa envubu. N'eyimirira wakati awo we baali tebasobola bonna kulaba. Envubu n'esika n'enjovu n'esika. Nga bonna basika naye nga tewali kubanga byonna by'amaanyi. Naye envubu erowooza esikagana na nfudu. N'enjovu erowooza esikagana na nfudu. Naye yo bali abaali beesika. Amakulu lwaki nkubuulira kino? Tuyina ebitongole, tuyina arms of government biri bisatu. Tuyina legislation, yo oyinza okuyita parliament. Tuyina ne judiciary, ate tuyina ne executive. Kati ekitongole kya parliament kirina obuvunaanyizibwa okukeera ku makya ne kijjako abaakola ssemateeka bawa parliament obuyinza okumaamulako pulezidenti aliko. Naye bwe bamala okumuggyako, petition yonna n'esindikibwa mu ssiga eddala erya judiciary okuratifayinga okukkiriziganyisa essiga lya parliament n'essiga eddamuzi ne lisalawo ne lifulumya pulezidenti. Naye embeera eno njagala kuwa ku context gye mbadde njogerako. Nti essaawa zino bw'onoonya enfudu ojja kunoonya nga ye pulezidenti. Enfudu ye pulezidenti. Bw'onoonya envubu ojja kunoonya nga ye parliament. Bw'onoonya enjovu ojja kusanga nga ye judiciary. Bo balowooza obuyinza obusinga buli mu pulezidenti. Naye ng'obuyinza obusinga buli mu bo. Kubanga bo balina obuyinza obumaamulako olwo pulezidenti aliko. Kati because bo gwe basikagana naye tebamulaba. Abalowoozesezza nti alina amaanyi ag'enjawulo bo ge batayina. Olunaku olw'ejjo enkoko zaatudde. Enkoko ze ziriwa? Enkoko bwe zituula ne zikkaanya nti abantu b'ebweru banaasobolanga okuzirya wonna wonna we baagalidde. Enkoko ze ziriwa z'otegeeza? Ababaka ba parliament ab'NRM olunaku lw'eggulo baatudde nga mu parliament mulimu abakiikirira ab'amagye 10. Naye enkoko zo ne zituula oba ababaka ba parliament ab'NRM ne batuula ne bakkiriziganya nti bano abatinya ab'amagye banaabakwatanga we baagalidde ne babatwala ne babavunaana. Abalina obuyinza obungi bakuta obuyinza bwabwe ne babukwata ne babuwa abo ab'amagye nti leka babakulembere. Kubanga njagala kutegeeza kino. Amateeka agaliwo
essaawa zino agavunaana Ssaabayeekera owa ADF Jamiru Mukulu ng'essaawa zino tukimanyi omukulu Vianney olunaku olw'eggulo twalabye nga abamembers bonna aba opposition bakutte ekkubo ne bafuluma bufulumi parliament agolooza ensonga eno gye bakoze oba ekikolwa kino kye bakoze kituufu lwaki tebasazeewo kubanga ate batuula ne basalawo kubanga ate badibetingira ddala ku nsonga eno ekisookera ddala kye baakoze bakkiriziganyizza ab'ebibiina ebyenjawulo ebya DP ebya National Unity Platform n'abe-FDC ne batuula ne bagamba nti ne bwe tunaagendayo tewagenda kubeerawo kipya kigenda kubeeramu ne bateekinga resolution bagamba nti katugende tuddeyo mu kooti osanga kooti enaakola pronouncement kubanga ono yabadde aleeta etteeka lino yabadde ayagala etteeka lino baliyise nga nabo mwebali etteeka lifune legitimacy nti mwadibetinga ensonga temwazoogerako abangi ne babakola ki kati ekyo etteeka okufuna legitimacy okubaala nga kubanga parliament ekolebwa sides bbiri ekolebwa side eya government ne side ey'opposition kati side emu yokka eyabaddeyo eyo nayo bwe tunaatuuka mu kooti wajja kubeerawo meriti kubanga enzirukanya y'etteeka lino gye lyadduse mu tteeka muno saagala otunuulire ebyo ebirala kyenjagala otunuulire omwami Museveni mu tteeka lino kyayagalamu asinga kwagalamu kawaayiro akagamba nti naakwatanga Jona ne mutwala mu kooti maasho omuntu owa bulijjo kubanga jjukira Januari nga 31 Supreme Court mu ruling yaayo yagamba nti kyabulabe nnyo kyabujaga nnyo okukwata Jona omutwale omuvunaane mu kooti maasho ate nga okutte Ssaabayeekera gwogamba nti Ssaabayeekera Jamiru Mukulu y'omukutte n'omutwala mu kooti eza bulijjo ku nsonga eyo yennyini njagala otuweemuko ku kifaananyi ku bibi ebyenjawulo ebiri mu tteeka linene lya UPDF Amendment Act ekisookera ddala bw'obeera ne gavumenti nga y'abagenge tofunyizaawo ngalo kati bano baafunyiza engalo ow'ebigenge alowooza omuyeeyereza kumbe gwe ofunyiza bibyo obadde mu motion kyetugenda okufunayo kibi kyetugenda okufunayo nti tugenda kufuna Vianney Bakere ku makya bamukwate nga bwe baakwata Bobby Yanga nga bwe baakwata Akireewo babakwate babatwale mu kooti maasho kubanga mu kooti maasho order ni order naye no mu kooti eza bulijjo abalamuzi bajja n'embeera n'ebeerawo walaba wano Dr. Kanokiza Besigye bwe bamutwala mu kooti maasho looya we eyagenda eyasoma amateeka n'akakuguka Aaron Kiiza yamalirizibwa ate naye asibiddwa emyezi 3 kino kikujjukiza ekyaliwo mu mwaka gwa 2020 essaawa zino omuloodi w'ekibuga Erias Lukwago yagenda mu kooti nga munnamateeka omutendeke ng'ayimiridde mu maaso alinga omulamuzi y'omugenzi eri Tumwine eyakuguka mu kusiiga ebifaananyi nga mu mateeka oyinza okumubala nga Nambalujega nga talinawo mateeka gonna gamanyi whether business law whether common law n'akwata n'asiba munnamateeka kubanga yali akozesezza ttaamu gy'atategeera kati bino mu Supreme Court kye baali bajjanjaba nga bagamba abalamuzi bonna bakkaanyiza wamu nga bagamba nti tetusobola kukeera ku makya ne tukwata omulamuzi n'agenda mu ddwaniro ateme pulaani amagye tugenda kulumba bwe tuti Congo tugenda kulumba bwe tuti Somalia tugenda kulumba bwe tuti Eritrea tugenda kulumba bwe tuti ini mu spirit yemu tetusobola kubeera na musirikale ajje nti ate naye agaba bwenkanya tekisoboka injiniya tasobola kuyingira theater azalise mukyala wange n'omusawo tasobola kujja ku kizimbe kyange kyenzimba kubanga obukugu tabuyina kati eno gye batuzizza waliyo Freeman tasomangako ku mateeka
ne bw'omubuuza obwenkanya tabumanyi. Essaawa zino kye baatuzizzaamu kwe kukozesa kkooti eno kubanga eri kkooti bw'olaba kkooti zino eno zonna endala waliwo kye tuyita Judicial Service Commission etunuulira kubanga gw'okufuuka omulamuzi oteekwa okubanga obadde looya ng'emyaka nga 2 ng'ensonga ozitegedde naye eri okufuuka okukuwa obuwi okulembera kooti maaso ne bw'oba bakadeeti eri nga waakayingira ojja n'otuula ku mmeeza egaba obwenkanya nga tugamba nti abalamuzi bano ne wetuba kubanga abalamuzi bagamba nti ne bwe tuli batwagala okuzzaawo enkola eringa eya kooti maaso enaabeera nkola ng'eringa nga bw'olaba anti-corruption court gye baateeka ekololo nti bw'otuuka awo kikwetaagisa bwetaagisi kukola division ya court eyo nga andolinga nsonga eyo not necessary ekuzzaawo kola court martial nga Mwai Museveni yagenda okeera ku makya alo kubanga labayo okeera ku makya jjona. Yes, sir. Mwai Museveni ne intelligence ye nemulaga nti jjona oyina ekibi ky'okoze ne bwe lubeera lugambo lw'olujjanga intelligence bw'akeera ku makya n'akutwala mu kooti kubanga yakukwata n'akutwala mu kooti ne gw'osangayo gw'olowooza agenda okuwa obwenkanya ono akusibye ye yamuwa omulimu. Njagala ondaga obwenkanya we buli mu balooya, njagala ondaga obwenkanya we buli mu balooya ababeera kubanga ne balooya bagenda okuwoza ono bwe batamusanyusa ng'ero nikiza bwe yatamusanyusa yamusiba emyezi 4 kati eyo tosobola kufunayo bwenkanya bw'olaba kubanga abaka ba palamenti abo balaba ndowooza palamenti yali ya 8 eyali prime minister ate nga secretary general wa National Resistance Movement Amabambabazi yaleeta ebbago eryafuuka etteeka lye baayitanga Public Management Act eryali likugira ggwe okukuŋŋaana nga bw'olaba abaana bali eyo okukuŋŋaana nga totegeezezzaako poliisi bw'afuluma ng'afulumye gavumenti anoonya buyinza General Kale Kayihura yatuma basajja be ne bamukwata jeeke ne bamusiba ne bamuvunaanira mu tteeka lye yali akoze okukuŋŋaanya abantu kubanga ye yalikola naye lyamusangayo kikiri kye nkugambye nti enkoko zaakoze amateeka nga zikolera ffe abantu tugenda kumala tukeere ku makya enkoko zonna tuzirye kyekimu kyekyali ku Kayihura lumu yagambako n'agamba ng'atudde mu ntebe zino ezeetooloola n'agamba nti essaawa 2 ntono kubanga obuvunaanyizibwa bw'ekkomera oba ku poliisi etteeka liga nti essaawa 48 zenteeka okubeerawo nesisukamu. Bakwata Kale Kayihura yali omusajja ow'amaanyi eyali atambulirako obujegere ne bakwata Kale Kayihura ne bamusiba emyezi 3. Balooya be ne bajja ne bagamba 48 hours kikyengezaako okugamba nti amateeka gonna gakole naye nga weetunuulire enkeera eggwanga kati lukyusa tetukyali mu Republican tetukyali mu Republic kati tuli mu military state era tulinda bulinzi omukulu akole ki akologe. Twalabako omuntu omuyivu ennyo mu bintu binene eby'amateeka Odongo Oto yagambye nti tasobola kugendera ddala mu maaso n'okubanga ate awoza gino emisango mu kkooti eno ey'amagye kuba atya ayinza okuba nga ate akola ki akwatibwa. Ensonga eno gyogerako ki? Mutuufu olw'ensonga nti pulezidenti ebaddewo oba emisango egibaddewo bannamateeka abo abazze okuwolerezebwa abantu nga munnamateeka azze kunoonya bwenkanya bwa kirayanti we nga Aaron Kiiza bamaliriza ng'ate be bakwatiddwa. Kati balooya bw'obanga oli looya naye nga toyina mutima mugumu tojja kusobola kugendayo tosobola kweŋŋaŋayo kuba nayo bajja kusibirayo. Kati kwe kutya bannamateeka kwe bakola ki kwe bayina ng'abantu. Tumanyi tutya nti oba ensonga eno yaleeteddwa naddala okubanga ate enyozo ebyokwerinda mu ggwanga lino mu ngeri nti abantu abavaayo okubanga baagala okulya mu nsi yaabwe olukwe emisango bwe giti egya treason
n'abantu abavayo nga bavumirira ebikola by'amagye nti babadde bategetingiddwa okubanga ate ebbago lineno litekebwa mu nkola. Gwe mu kutunulatunulako olaba nga kisaanidde oba ekisobola kubanga ate kiba bwe kityo? Ekisookera ddala sisitimu eno eriwo ey'obukulembeze bwa Owiny-Dollo busobola bulungi okwandolinga emisango gino egya treason. Gisobola bulungi ebbanga lyonna, gisobola bulungi. Naye gwe bw'oba ogamba nti mu cases oba mu kooti waliwo case backlog. Case backlog egy'emisango emingi tetugijjanjaba na Mwai Museveni byakoze. Tugijjanjaba na kufuna balamuzi balala misango kukendeera. Naye tetugijjanjaba nti lwakubanga ensi egenda kubeera mu njagala kuzaayo kati. Mu mwaka gwa 1972 Amin yateekawo kye bayita military tribunal. Kiki ekyo? Eringa nayo court martial. Military tribunal kubanga kati wano kyekigenda okuddamu kiri kyombuuzizza. Yateeka military tribunal. Mwai Museveni ne banne Amin bw'abeera wano baakola olulumba olwasooka. Bwe bakola olulumba olwo baayingira ne bajja Embaale. Bwe bajja Embaale amagye ga Uganda agaali gakulemberwa Amin gakuba amagye g'abayeekera ne badispersinga. Bwe badispersinga kubanga abayeekere Embaale awo baali balemeddewo. Amin ng'agamba tukolewo military tribunal. Kubanga bw'okola military tribunal okkiriza nti waliwo obuzibu obuzze era bw'oyagala okujjanjaba ebiranga state of emergency. Nga bw'onaalaba nti covid yazze njagala kumwandolinga naye byemwandolinga bwe binaaba nga covid yaweddewo kitegeeza bigenda kusaanawo. Era military tribunal bwe yabeerawo yahandolinga nga bayeekera abo abaali baagala okusuula gavumenti yaani y'Amin. Okitegedde kye nkugambye? Bw'atuuka mu mwaka gwa 1973 military tribunal nevaawo n'agizzaawo mu 1974 nehandolinga neekola ki? Kati twagala kubuuza at this time contentious issue eriwa nti tuyina nnyo obwetaavu obwa military court. Essaawa zino kyateeka okutuddamu kubanga twagala atubuulire nti amagye galemereddwa. Amagye bwe gaba galemereddwa ne kooti za bulijjo ziremereddwa okuwa abantu obwenkanya nti we tukola wano wajja kubeerawo obwenkanya. Kooti y'amagye ffe tugitunuulira ng'omuntu abadde obubeezaawo ng'ayagala kukwatirako abo babadde bamuvuganya. Ekyokulabirako bano abaana baakavaayo abamu ku bo kubanga omwenda baasigalayo okuli lisiti y'aba Olivia Lutaaya baakwatibwa nga bagamba abantu 33 baasangibwa n'amasasi 2. Simanyi oba baali bagasitudde batya abo abantu 33. Ne tulaba oluvannyuma lw'emyaka 4 gye basibiddwa nga tewaliiwo bwenkanya. Ne tulaba minisita era baminisita ba Museveni nga bw'olaba Balamu n'agendayo n'akowaasinga abaana ne bakkiriza emisango. Kino kikulaga ki? Kubanga Jona n'abatuwuliriza abaana bano senga kituufu baasangibwa n'ebyokulwanyisa gavumenti yandibasalidde n'eraga nti baneeno tubasalidde ebbanga weeriti kubanga bavunaaniddwa bwe bati ne bwe bati era obujulizi bwe buno. Kubanga obujulizi tebuliiwo kyova olaba badduka abaana ne baga nti guno omusango mukkirize. Omwenda abaagaana okukkiriza abakulembeddwa Machete essaawa zino bakyali mu kkomera bakyavundirayo. Mwe mukyali wano njagala kubabuulira mmwe bannakampala abali wano. Kooti z'amagye kye zikoze mu bitundu ebya Karamoja abaana b'abendi abasibiddwa naye nga basibiddwa ku nsonga z'okwagala okubba golodi waabwe mu birombe ne baleetebwa nti simanyanga babadde bayeekera gavumenti najeje emisango mingi. Abakalamoja bali mu makomera bavundirayo. Essaawa zino Jonna etteeka kye lyaleese bwe tubeera wano ne tufuluma ab'amagye ne bankwatira wali. Bwe bankwatira wali eri ebweru
tugeze babadde bantwala Mbuya Barracks counter amenejjanga nabe bakutti nensangako nga nze mbadde wansi ebbago lye bayisizza ovunaana nabo nga bakujja bweru awo ovunaana nabo emisango gyowoza nabo not necessarily gwe tebakubanga gwe bakukuta ebibyo badde otamba naye bali eri abalala babasanze wamu ogenda kuvunaana nabo kubanga wali eri babadde nga bakuwawulako ne bagaa nti gwe genda eno ne bano bagenda eno Supreme Court kye yakola ruling eyali ennungi ng'egamba nti ne munnamagye yenna bwe gibanga misango gyakutta naye tasaana kuvunaanibwa mu kkooti y'amagye nga kkooti y'amagye yali erina kubeera a form of tribunal nti order ekuweereddwa waggulu n'otagigoberera naye emisango egirimu capital offenses emisango eminene egyo kkooti y'abantu oba kkooti za bulijjo egyo enaagitunuuliranga kati wano we tugenze bwe nkwatibwa nga nfuluma wano eno nindirawa Makindye bannabyabufuzi yeeyo gye baatukoleddeyo gye tugenda okugenda ekitegeeza ka gyessaawa zonna tusubire ebbago lino kubanga ate lino ligenda kufuuka tteeka kubanga lwaki ligenda kufuuka tteeka n'enzirusibwa y'ebbago lino eno gye yadduse it is unprecedented etteeka ne balireeta lwakubiri kubanga bwe balireeta olwokubiri first reading neekolebwa olwokusatu ne bayita parties okukola input mu tteeka parties endala ne zitaggwayo olwokutaano ababaka ba parliament abatuula ku komiti ya defense n'abatuula ku komiti ya legal ne badduka mu hoteli emu okukola report olwokubiri n'okomawo ne bagaa nti first reading eri ey'ebbago tugenda ku second reading n'okuliyisa tuliyisa tewabangawo tteeka bukyangama Museveni ajja wano lyali libadde bwe lityo lyerina etteeka erisoose mu byafaayo okudduka ennaku 8 nga lidduse okunoonyezebwa kuwedde buli kimu ne kigwa lyerina etteeka ekitegeeza bagala yisawo byabo lina etteeka kyova olaba lijjayo kiri eri kye bayita draconian law ligenda kubeera draconian law nga litujjukiza omusajja eyayitibwanga Draco kati essaawa zino tugenda kubeera ne Museveni law etteeka bbi nnyo era etteeka lino eno ababaka abaliyisizza lijja kubeera abamu ku bo lijja bbakwata kubanga njagala otunulyemu Museveni bonna babadde akola nabo Dr. Kanokiza Besigye yakolanga naye mwana ndaani naye walaba ngeri gye yamukwatangamu kati bano bonna bakimanye baguddewo akabaati ffenna tugenda kukwatibwa nga tusinzira mu tteeka eryo bonna lye baakoze kale n'olw'ensonga eyo nsaba otwale obubaka bwo obusemba eri abatulaba n'abatuwuliriza neeyanziza ekisookera ddala bannansi muteeka okuyiga n'okumanya lwaki mulonda omubaka wa paalamenti ensonga ekulonza omubaka wa paalamenti kwe kuba nti ng'eggwanga lituuse mu kusoomoozebwanga kuno anajjayo ebirowoozo gwe by'owandirowoozezza naye bwe mukeera ku makya ne tubeera mmwe abawangaalira eyo mu byalo ne mukeera ku makya ne mutuleetera ababaka ba paalamenti ab'NRM bakeera ku makya ne babayita ne babagaa nti omukulu ayagala kino ne bakeera ku makya ne basalawo ng'omukulu w'agambye abali eyo ne muwuliriza ebigambo by'omukulu nti munene we kiriba kidomola kitya mu kironde kubanga bwe ndiba ndeese byenjagala kinaawulirizanga buwuliriza ne kitiikinga tugenda mu kalulu ka 2026 tugenda mu protest vote muteekwa okumanya amaanyi g'omubaka wa paalamenti tubakunga ekintu kimu no londo omubaka wa paalamenti oyo gw'omanyi anaayimiriranga ku nsonga kubanga bano abayisizza etteeka basoose kubagulirira basooka kuba miliyoni 10 ndoozi awulire ezo ezaayita naye abakola ssemateeka bateekawo etteeka nga bagamba nti
ababaka ba parliament baneesasula omuwendo gwa ssente zonna ze baagala. Gw'osuubira baali bagenderera ki? Baali bagenderera nti mutuule wansi mukole etteeka nga temuyinaamu kutya nti gundi ajja bagamba tisigenda bawa ssente. So ebyo biteeka okubeera byakuyiga eri mmwe abalonda ababaka ba parliament. Ke kaseera mumanye nti eno generation eyazze muteeka okutukwasa obuyinza tukulembere eggwanga lino eno tuteekewo emmeezi ey'obwenkanya tubeere ne Uganda nga ffenna twenkanankana. Neeyanziza nnyo neeyanzeege saba otwala omukisa guno okwebaza olw'okumpa omwaganya nange okubaako kyenjogerako ssebo. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Kale n'olw'ensonga eyo ndowooza alina amatu awulire n'oyo asobodde okuba nga ate asobola okufunamu ekyokuyiga. Weewaawo kya mukisa mulungi kitukoze bulungi nnyo era okuba nga tubadde n'omukulu Muwonge Vianney Mwoyo gwa ggwanga. So nno njagala obbajjukiza 2026 mumulabiranga ddala abantu b'e Nakawa East ajjira ddala ku kaadi ya Nopo. Yes sebo ku bw'obubaka bwa Parliament Nakawa East. Nkoze ne Lawrence ku kamera omukutu Tindi Fayo nse Jonas Sentongo mbeerawo nnyo n'abantu ab'enjawulo okubanga ate tubako ensonga ez'enjawulo mu ggwanga lyaffe Uganda gye tukubamu tooki. Sigenda kubanga ate neeyongerayo mubeere bulungi mweraba.